Magara mwezi. Ndo. Msala Bali sozi nezaba de blanketi. Abana ni batafa. satunga bwazikidde dda ne bagirayirako. Kugamba de mwagumaze. Kyalinaku nnyo era kyakusaalirwa nti domitule yaffe yakutte omuliro naye ekirungi byonna domitule yagenza okukwata omuliro ng'abaana bali mu preps basoma era temwasangiddwamu mwana n'omu. Omuliro gwalabiddwa ba security guards ne ba teachers abeera ku patrol y'ekiro ne beekanga ng'omuliro gutambula naye kyakusaalirwa nnyo ebintu by'abaana biyitirivu byatukomose ebitabo byabwe ebikozesa byabwe mu bulamu obwa bulijjo byonna byatukomose. Tusaba embeera yonna esobola okuleetebwa nga esapootinga abaana baffe ejje kubanga abaana baffe ku lunaku olw'Emmande bagenda kutandika bibuuzo. So nabwe kityo tusaba omuntu yenna alina amagezi n'embeera yonna naddala ku miriro gino egijja gibalukawo mu masomero ag'enjawulo bannange aveeyo n'enteekateeka ennuŋŋamu okulaba nga emiriro gino gikoma kubanga tugenda kufiirwa. Abazadde kati bagenda kufiirwa okuzzaawo ebintu by'abaana mu mbeera eno ey'akacyo kano. Fees zikaaye zifuuse fees ate omuzadde alina okusasula properties z'omwana zayonoonese. Yanza nnyo neyanze Erinnya nze Kakiri Muhammadi omusomesa ku Biral Islamic Institute. Start. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By the name of teacher Emiranga Sadiq, physics maths teacher at Biral. Basing on the thing which happened yesterday, of course for us we tried our level best in conjunction with the student plus the security men. I also be among the people who tried to fight and move even up to the top. I used the ladder with the support from my students and then I climbed up. I was trying to rescue the fire using water and then I was also trying to remove the part of the timbers which caught fire by kicking some of them, and then others I was using my hand to remove them. And only that the other part of it, I personally, I did sustain any injury. I'm okay and I'm feeling okay. I just request for the blessing that Allah should just bless me and give me such energy and courage for the next time I fight and I stand for Bilal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Nabisera Aziza, kansala Kakiri Kakiri Town Council ku district. Twafunye ekikangabwa nti Kakiri waffe ku Biral Islamic Institute omuliro gwakutte ekisulo ky'abawala era tuli bennyamivu nnyo olw'embeera eno abaana gye balimu. Ate ng'embeera tugimanyi akasente kafuuka akasente, abazadde abamu nze maama nze taata ate nga balina obuvunaanyizibwa obw'emirundi egy'enjawulo. Nze wennyimiridde wano ng'omukulembeze nsaba buli muntu alina ky'asobola okukola okulaba nti tuyamba ku baana bano baddemu bafune ku ebyo at least ebimu ku byabadde nabyo basobole okuba batambuza emisomo gyabwe. Ate tuli mu kaseera nti abaana bagenda mu bibuuzo abamu bakandidenti kati ebintu bino bijjamu okutaataagana nti notisi zifudde buli kimu kifudde. Kati nsaba tukwataganire wamu n'abasomesa nga babayambako okusobola okukavalinga biki bye bafiiriddwa mu by'okusoma naffe ng'abantu buli omu aleete kyasobola ku Biral Islamic Institute tusobole okulaba nti abaana bano future yaabwe efuuka ntangaavu. Tukimanyi nti omulembe gw'abayivu gwa kusoma, tulina okulemerako okulaba nti abaana bano basoma ne batuukiriza ebirooto byabwe. Ensabira gavumenti etuyambeko ekendeeze okusena kindi ejjewo emisolo ku bintu bye tweyambisa mu security. Kati okugeza nga CCTV cameras zituyamba okukuuma amasomero naddala obulabe nga tebunnatuukawo. Ebintu ebikozesebwa ebirala mu security nga amataala n'ebirala bingi byonna bitukozesa ku masomero n'ebintu by'amasomero byonna gavumenti yantuyambe nekendeeza ku musolo okusobola okuyambako oba okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekisooka ng'omubaka w'ekitundu n'abakulembeze bange bentambuli nabo, guno gwe mulimu gwange omukulu okujja okulaba ki ekyagudde mu kitundu kyange. Ndimu ennyamivu nnyo essomero lya Biral Islamic Institute
ekisolo ky'abawala senior 4 senior 2 kyakuta omuliro ngomba kwa parliament tuba tetuzze kunyumyamu tuba tuzze ku serious business era ekimu ku bisinze okundeeta nzize okubeera kali lugambo wa government wa parliament wano sente zaffe zirina okulabikira oba wonnannyini oba essomero lya bwannannyini oba lya gavumenti oba lya bagagga ki lirina okuba nga liyambibwa so kati ekindeese wano eno nzize kwaseesinga nzize kulaba mbeera ngomba kwa parliament kuba nabasuubiza abantu bange bye bino bye nnyina okubakolera nze n'abakulembeze bange abazadde babaddewo edduwa tugibaddemu kati essaawa eno nnyina kuzzaayo report mu buwandiike nina kuzzaayo report ku floor ya parliament okusobola okulaba ng'abantu baffe bafuna kye bayita relief nakano njagala mukamanye bulungi eno tuli mu luweero lw'enzoli triangle luweero lw'enzoli triangle yayita gavumenti eno mu buyinza bino byonna amangu eddala singa in fact waliwo abateekinze edda charge ntegeeza gavumenti so katukubira gavumenti omulanga nti abakulembera mu bitundu bya luweero lw'enzoli triangle tuli bantondo n'abantu baffe tukulembera bantondo baagala okubaawo ekikolebwa mu bwangu abaana ba senior 4 abaana ba senior 2 in fact kati bali psychological tortured ku mande batandika bibuuzo ebitabo byonna biyidde emifaliso giyidde ebyokulya biyidde buli kimu kiyidde nga bwe mubirabye ekyomukisomo ndi mubadde mubirabiddeko kati nze ngomba ka parliament abaana bano bansubira okuba nga nze n'ebitabo nzize n'emifaliso nzize na buli kimu kubanga basuubira nti nze gavumenti nange kyenyina okukola principal mbalabi abakulu b'ekisomero mbalabi kati nina okufuba okulaba nga tuzzaayo eddoboozi ly'abantu banene basobole okuyambibwa kubanga be bawi b'omusolo nambembe kyokya masomero kinene by the way era mu postinga social media handles zange zonna nataddeko nti essomero lyaffe balyokyeza twasooka nti kyebalaatiramu ekintu ekyo nga tulowooza kyakusaaga kati kizze nti kyokya masomero kisusse era teryasobola kukibuusa maaso in fact fula parliament yali mubaka we Nakaseke yaleeta ensonga eyo nti banna ekyo kyamasomero kisusse kati essaawa eno nze ng'olumbala atowa busireno kanange kintuuseeko gisaawa yemu eno nzizeyo eddoboozi ku fula parliament twandolinga ensonga eno nga matter of national importance aho tali kuzanya ow'ensonga parliament bagamba yogera n'obujulizi kyekindese naalikubidde essimu nenkubira principal essimu nti nga mwalabi nenkuba BPC twabule twogerezeganya naye ekindese ku ground kugenda kwogera byensobola okwogera ku fula parliament nga nyina obujulizi nga nyina oba oli obukakafu n'ekyo kyamasomero kisusse nyolera wamu n'abaana bange aba Biral nyolera wamu na buli omu kubanga akimanyi bulungi loss ya millions and millions of money is trafficked ekisinga okulemeza report eno buli omu kati yafuuka investigator government esindika aba investigator baayo nga bwolabye kijja kusindika security aba forensic kati mu kusindika ekyo kkiriza obagaana omuntu gw'osindisa aba akutegeerera ayinza n'okugamba nedda omuliro guno eno gwavudde kabaketi ke balesaawo gwavudde ku kita gwavudde ku ki ekitegeeza omuntu ng'ali psychologically tortured ng'omuntu amanyi kigenda mu maaso teri asobola kuwa ripoti essaawa eno kabe director kabe principal nti bannaye ekizimbe kya gundi yakyokyeza naye tulina abakugu abo be badilayingisa ripooti era kyolina okumanya ne ripooti ezo z'owulya tugamba nti mutwe ripooti gavumenti ebiseera ebisinga ezeesigaliza fe tuba twagala ojjo tugambe nti essomero lya Biral yayokebwa muntu yatadde wano oba yataddewo ekintu ekikuyina ekyeexplodinga oba tugamba nti twaleseeko gongweti amasanyiza gakolaki ripooti zikyabuliddeyo ebyo nakati bye tulina okutunulamu nga parliament tulina kuseka busesi nti bannaye ripooti lwaki zirembeddeyo naye ati naakasemberayo ddala ku ripooti okimanyi bulungi abakulemberamu ripooti ezo be bakuuma ddembe tunoonyeza ripooti nga abakulembeza oba oli abalukusajja enkyukakyuka ripooti ne ku bantu baffe ababula ozibula so kati ate olwo ye ekizimbe ekiyidde olw'essomero eriyidde kuba gavumenti esobola leeta ripooti ng'egikolaki ng'egiruma so kati ng'abaka palamenti tulina kufuba kulaba nga twongeramu maanyi tulina kufuba kulaba nga tujjayo kiri ekifaananyi okuteeka gavumenti ku nninga ereeta ripooti oba oli awo abannayuganda bamanye lwaki amasomero gajja yegenyina ku nsonga ya security wise ekisookera ddala bwe mbadde nyingira Biral kuba wano wenkulidde wetuzanyidde omupiira wetusomedde kitundu kyaffe kinene kakiri mumanyi bulungi bwe mbadde nyingira Biral credit gyensosa okuwa security they are security conscious bamanyi okutosobola wano okugamba nti oba oli yayise wali nagira bwati ekyo kyo baliki
bali so secure naye ate era kyennyongera oba oliawo okwadvisinga mu administration z'amasomero gonna however much bali security conscious balina kwongeramu bwongezi oyinza okuba oba oliawo olaba buli kimu kiri intact naye ate oba oliawo ne mujjamu omuntu nga tomutegedde ate najja nakolaki nakuteekera omuliro so kati ebyo batonda bakusaba security yawo bweru olina kubeera gwe kennyini nga weewako security n'abaana bano bennyini abasula mu bisuulo baneeno tukize tugaane abaana bano batya nnyo basinga okutya era abaana abo kebe essimu tebagimukkirizaamu ekitegeeza kekibe nga kintu kigolola bugolozi tebakikirizaamu security etandikira kuffa abaliwo oba oliawo negenda mu maaso gavumenti esobola okukola ngayo etuwa security naye nga ku Kyabiraali somero lyendabyeko wadde lyayidde bali so serious ku ngeri yaki ya security ate n'ekifo kirungi nnyo sijja kugamba nti kifo kyanzigotta nedda so kati awo naye nga nyolera wamu nabo